bampita ekyo isiri mulala yenna bannatumbudde dda nkutuuseeko obuvumu nkuzeemu amaanyi nkusitule ng'owulira oli wiiki nkujjukize ng'owulira weerabidde nti ku nsi tuliko lwa kintu eki kimo muntu oyo mwe muliva essanyu kolanga omuddu olyenga kiboosire kolanga omuddu naye weebaka weekubagiza buli ssaawa ogamba waliwo ayina akuyodde ettaka simanyi gundi yatukuba ebisiraani weekubagiza ebbanga lyonna simanyi maama weyafa I've never felt the same simanyi ever since my dad died I am not the same you are lying weekubagiza taata wo oba maama wo yafa still kiti kigambwa ate obeere mu position yemu n'abange baafa dda bame still move on sebyo omuntu n'omusango naye okuva ankowero yafa kati taddanga nga toddanga ngulu otya gowa mutonda tetwatwalira olugezigezi situka tutambule afudde aba afudde nkiwedde ennaku ekuluma munene tweyongera mu maaso isn't it loud and clear we are clear ekyuliya load segirinyo n'osobola endabiko ndoozisobola titeeka pause cha Julie, take a pause. Cha, 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 cha. Take a pause. Cha, cha, cha. Take a pause. Ayi mukama katonda na nyini buyinza mu nsi eno gye tuwangaaliramu ejjudde fitinati ne fitwa emitima emibi egy'abaana Adamu abatamanyi kyoyiseemu si wa luganda lwo si wa famire yo empalana yasukka kati eri ofiiso n'owooluganda lwakuwalana ne gw'osinga akuwalana neyakona naye akuwalana n'owa waggulu naye akuwalana duniya ejjudde fitinati mukama katonda tuteekeremu obwangu mu mitima tusonyiwagane obusungu bungi nnyo abakozi tebakyamanyi babboosi babakubirawo naye ng'ate mukama katonda ne babboosi bayisenga bulungi abakozi mu mirembe egy'amaanyi ennyo tukuwa ekitiibwa mukama katonda amiina ya rabbul aalamiina. From God we come, to him we shall all return. From him we come, and to him we shall all return. Obootya ojja kuddayo ewa mukama ki katonda gye yava. Tutandise bwe tuti yiga okuyisa abantu abalabikanga abali wansiiwo obulungi. Bantu bangi nnyo tebava liwinga obuntu obutono obwo olw'okuba buba bumusemberedde nnyo. Oli tubbiza okutegeera engeri omukozi wo gy'akwagalamu oweeka. Agolola engoye zo tazookya, omuleka awakaawo n'omusangawo ate n'oboggola ng'okomyewo leeti. Mukazi wattu n'ava mu tulo ayina okugenda akubugumiza emmere agikuleetere. Ova mu bbaala onyweddemu ku wayini omutwe ebigambo ebintu bye mwogerera abantu n'asirika n'ateekako essigiri n'abugumya emmere ku kuuka n'agireeta ate n'omusongamu mu mutwe nva mu maaso ye luno muyisa bubi abakozi wano mu Uganda naddala. Nze wengende wa mama wange ku ssanyu lyafuna nga azize atalowooza alina ddindagana kucunga. Yitawo gwe kano tempitaako kampulinyiridde byoya mu nkwawa ateekamu evvu leetera Isma caayi ne mga maama ajati tiwangi toddamu yita bwotyo bakozi. Olw'okuba ng'oyagala kundaga nti onjagala nnyo oyagala obateekeko naye omukozi oyo gw'ogamba yali mu ffumbiro yafumba emmere. Buli w'omunyiiza nga talina kyakukola nga yeekutula ebyenkwawa ng'ateeka mu binyeebwa ng'obiwuuta ng'olowooza butungulu bwasiridde. Agende mu nnyama y'ebinyeebwa awandulemu ekikolondolwa ate okoze ettooka osolobeze. Kubanga defensive mechanism z'omulekerawo ntono. Tolaba ngeri gy'akwagalamu. Oli occupied n'emikwano gyo oyingira leeti
tobuuza kwa sikaaliwo tomubuuzaako oli bize ne zifayiro simanyi tugenda kukola omuntu n'oyingira mu loogi memba wa paalamenti okuva ssaawa 4 omusajja n'asigala mu mmotoka n'ova mu loogi ku ssaawa 9 n'ogamba ngenda Mbaale muwulira mutya n'olya ng'omukozi butalidde bulungi nze sirina bingi naye nze buli wendaga gwa Jackson waba yanvuze tujja bafenna ne woba oyagala ne wa president natwalayo mikwano gyange Macdo ayina ekifaananyi ne president mu nnyumba ye kyali wange tamayina byabufuzi sisobola kugenda wantu nendeka Macdo sisobola kutuuka wantu nendeka Waswa koyagala otya soka kumanya oba Waswa ali bulungi Jackson ali bulungi Kevin ali bulungi naye omuntu ayina obulamu bwo ate gwe n'otamujjukira kino kireesa obulumi bungi mu bantu omukazi omuwala kukolera ku saluuni tobaawo wokomyewo ku saluuni n'oboggoka n'ovuma n'obayisaamu amaaso naye nga beebo nojja n'empenkoni obudde ne bukuba abasajja ne babeera ku pikapu abasirikale omusajja n'ayingira mu miitingi n'avaamu n'ayingira mu miitingi n'avaamu n'emmotoka zitambula butambuzi bali kulya enkuba n'ekuba omujaasi n'atuuka nga mu butuufu oyina ssente ekizibu kye nga kya mitwalo 20 naye olw'okuba toyogerako nabo bambi ennaku n'emuluma mu mutima abantu kibaviriddeko okwekyawa mukyalaba ebizibu bingi nnyo ku bakulu kuba muyisa bubi abantu abali mu ofiisi abantu abafunye ku bulimu ne beefuula nti ofiisi be bazisooseemu simanyi Museveni anjagala nnyo naye nga ne ku ofiisi ke yeeragiramu kazze kabaamu abantu banjawulo obudde ne bubamalamu wawulya bamukubira ku budde obuvuga n'alowooza yeyekka ku nsi eno nga n'abalina real power obudde tebabwetaaga ne ofiisi ffe tumanye abantu bangi nga talina ofiisi naye nga w'amaanyi nnyo mu ggwanga n'olaba oli bamuwaddeko akafo n'omulaba nga yenna yeepalawudda kubanga PA ndi PA ebyebiki naawe sisitimu ebimanyi ebyezino eza Afirika bakusanga kuba PA bwera ne bakulekawo simanyi Museveni anjagala nnyo nga toli mwana wa Museveni yalaba dda mu kinaana mikwano gye zijje zifa si ggwe aba akuwaddemu buwezi kaseera mu koofiisi naye toyina kwetwala nti yeggwe ow'enkomeredde Maama Nakyobe yabadde controller wa State House ebbanga Maama Nakyobe financial controller State House naye essaawa zino balije yaliyo balije Africa tukyali excited we have leaders who are still excited why kubanga bava mu poor background naye abeera munaku ku mutima lwasoso tuulako mu koofiisi n'olyoka omulaba we yeepalawuda n'oyagala omugamba munnange weepalawudira bwereere obwo bw'ofiisi bazze babukyusaamu abantu bazze babakyusakyusa ebbanga lyonna okuva mu 8 the constant is Museveni naye oba muzimu omuntu we bamutuusaako mu kifo n'olyoka olaba bamuwerekera nga bazze n'olyoka olaba toyinza namanya nti yali ayogera toyinza mmanya nti agenda emmanju anti ne mu toyi ne bayimirira Kazini yali Meja Jeno yafa mutayimbwa awafiira omuzira tewaba nsiitaano kati Kano mulamba litayadi ayina abamukuuma kwotagaliba kulozi lwengi Kano down tugenda kwejja tutya mu mbeera eyo kuba bakaka mu mitima okufumiitiriza okuba n'eddiini nze kino nasenga kirabira ate kwa Jamisi Kigundu akomonayizinga naawe n'olowooza mwenkana mu bintu by'ensi yonna naye nga temuyina neki
kyemwenkana Katonda yamuwa blessing naye alina omutima mugagga misa kutuuzaawo ne munyumya essaawa 2 n'olowooza nti mwenkana ssente oba n'ebizibu naye omuntu n'abaako mu kofiisi bwe kati naye nga yenna yeepalawudde olulaba obudde simanyi nina pa simanyi genda olaba adimini n'otuuka ku adimini nga yenna yeezinze ebintuntu atuddaawo neyeewulira bebaagala babuuze ebibuuzo n'omutunuulira n'ogaakankuddemu naye ffe tetumanyi kiba kintu eki nti it is just a matter of time. It is a matter of time. Tuddamu ne tubalaba ntuga tokyali tokyali state controller financial tokyali kati mama nakyoba abantu beyalumya nze teyannumyako naye nkugambye kati beyalumya tekyali mulala yali. This is a cycle. Tewemalaamu nnyo ng'ofunye kofiisi leero Lumumba enkya Todongo enkyagwe the constant is Museveni. Oba okyepalawudira mu kofiisi olumya abantu oyagala bakufukaamirire obatunuulire ng'ebisesemye oyagala obatunuleko ekyenyinyalwa bakwegayirire batuule wali bakulinde ono oyo ajje oyo alinde oyo ajje oyo tajja oyo muggaleewo ebyo byonna Allahu subhanahu wa ta'ala just bigezeso time again eyinza otuuka nga mwanadamu ebyo byonna tokyayagalako help ng'ekiriwo kirwadde kikuluma abantu bansesa nga bafunye ku busente ne bw'ofiisi kiisi mwakaniza abadde mugagga omugagga fugge naye we twogerera wano manne yane mie kale mwepankire mu bw'ofiisi nga mujjukira nti omuntu asobola okgenda mu condition of hopelessness senga atuuka nga takyalina nga hope emuweddeko gwe wennyini aweefudde nti oli mukama we osobola okumusookayo mu ttaka ne yeekyawa n'akubba ennyondo ku mutwe kasiya nofa naye ng'ekikusiza kintu kitono nnyo nidiriza omuntu ntono buli lunaku ozikozesa buli lunaku n'okozesa emitwalo 5 akulaba n'ogaba 7 n'ogaba naye ng'onaakulinaanye peyini gy'alimu yo togitunuddeeko mmwe mwereetera abakozi okwekunyula ebyenkwawa ne babiteeka mu mmere ogifujjamu ebikolondolwa okufukamu omusulo mu nva okwemanyula ebyoya wansi ne babibateera mu mmere olw'enneeyisa gye muyisaamu abakozi mukyali backward mu mind nti gw'olowooza because gw'omusasula talina kulya ng'akulinaanye talina kutuula w'otudde you are the backward person okyali mabega ffenno tulya ne bakyali baffe oba asikaali oba duleeva n'olwali tukubira wamu kuba bino bya dduniya leero oli asikaali enkya oli boosi tulabyeko ku bantu abaali abategeerera mu butu nga batambula ku streets ze Congo nga bali ba homeless eyali ategeerera mu butu seseseko nkokobanga wazebango kati toli wanjawulo mu kofiisi n'otandika okulumya abantu n'obatumisa ebintu genda okubira t-shirt ate simanyi kati nzivuddeko simanyi contract njiwadde ono genda okola oti oyo tajja muyina olugezigezi nga Museveni abawadde ku bw'ofiisi ne mutuyisa bubi naye nga weetuli tubataddeko amaaso abiri oyinza olowooza ti yeggwosoose si gwosoose munnange waliyo n'abeerijja ne batuuka ne beerijja ne ku mwana wa pulezidenti Museveni tayinza kukwagala nnyo singa mutabani we mubiri kyokola tegeera nnyo pulezidenti's family kati wootijja ennyo ne pulezidenti n'otuuka n'obanga n'abaana be obatijjirako oba oyise w'olina okukoma so n'olw'ensonga eyo twali tulabye ku basajja bajje no sejjusa baasirika tebamanyi mmese ya mu kkanisa bakano mande simanyi kano kyakabaale baani jeti mwebaze bakaziini
bonna tubalabye munnange naye obudde muyise bulungi abantu oba oli minisita oba nedda yisa bulungi omukozi wo kuba yakuleetera emmere yamanye ebiri mu mmere oyinza omunyiza n'akoona ejjirita n'ayiwa binyeebwa ebiri mu engege n'otandika osolobeza bugenda okuzibanga obuntu bukusalaasala munnange ffe mu kirango kyo ne tuteekamu kikutuko ti mukyala mugerwa lwensooka okumulaba mu ndongo tine gwe twali tutuma nti temutagana bibi eno mugerwa lwatutte edda bambi ne mu kirango kye twassaamu kikutuko tussaamu kikutuko yisa bulungi omuntu akwoleza omukozi akolera obulimu obutono basikaali tunula nnyo ku nidizi zaabo abakuweereza tozoovaluukinga oyinza okutuuka nga bo peyini ebasuseeko naaba nga takyalina kyayinza kukukolera muyisa bubi abakozi n'omukuba lwa cupa ya jimu ne muli ennyama n'alya ebijanjaalo naye nga ye yafumbye ennyama mbusimanyi totuula mu ddiro naffe taye lwaki atuula mu ddiro naffe ebintu ebiri backward ba African people bemukyayina kyovola abazungu basobola otumanipulatinga batya bw'otuuka mu America oba mu Sweden oba mu nsi z'abazungu tebakwagala naye ate bakuteeka ku puleti bw'osanga bannayuganda ayinza okukulaga obulungi obuli mu America, Sweden, Switzerland, Canada, Belgium, Holland, Germany, Denmark tobala naye nga muliyo statistics z'abazungu balaba nga tebakwagala naye olw'okuba balina bye batakyakola ng'okwoza bakadde kola balina olekawo abaddugavu ate ne babaweeza o privilege zibalowoozesa nti they are part of them. Wano osangira omuntu n'agamba nze siva South Africa, nze siva America, nze ku London sirivaako, nze siraba n'abazungu kibi kye baali bakoze kubanga bo bagezi akuteeka mu mbeera olaba nga mwenjoyinga kyekimu ggwe naye yet in the real sense not naye byakudepravinga binene nnyo for you to imagine kasita akuwa obutuuze n'akuwa akatabo akamyufu osobola ofuluma osobola okgenda n'okola nawadde nga emirimu gy'okola aba yagiteekako balline nti tegisukka wano tegisukka wano geza kizibu okusanga wano juzi mu America bakafunayo black judge woman mu America ebbanga lyonna bakafunayo n'Obama yamucelebrated because ate n'oyo bamusembeza bamanya kati time eno katuggyemu omu tumwelevating ne tusanyukira ekyo bakuwa plate ne bakulaga nga abali ku same level naawe notaba na busungu even bu discovering ngeri gye bakuteekamu naye nga ffenna tukimanyi nti ebweru ti batusosola naye baateekawo ensosola empya senga batugaana iPhone okuyingira mu maduuka gaabwe okulya n'abaana baabwe bazaala naye baalabanga ebyo tebikyali mayina tebakyabiinako control mu bibalekere naye waliwo ebifo we batuuka nga w'abazungu wokka kobeerere Brown James kobeere Kelly kobeere ng'odduka nnyo kobeere ng'okuba nnyo omupiira tosobola kubeera kyekimu ne Wayne Rooney, David Beckham tosobola kubeera kyekimu ne Bellingham tosobola koyagale England Bakaya Soko kateebere England atya so tulina oyiga modern way ey'okukwatamu abakozi baffe tomulyako toya ku chapati n'omala n'omuweereza ekyo naye akitegeera nti kikolwa kyakujooga gula chapati 2 ali eyiye naawe olye n'agula emmere emu boosi n'alyanga abantu we bamutunuulidde n'abanaga lyako naawe oweko n'oli abayimbi ebyo mubiyina nnyo n'olya ku mmere n'ogiwa omulala nga golowooza sayini ya kiboosi naawe lya ku bino bata omugulire lya ebibyo biggwewo tomuwa ku Rolex gy'olumyeko ajja jirya naye nga si musanyufu omusajja ono ajooga
oluusi abamumuluma ku kintu ne kusigalako kaboole omusaayi naye olw'okuba gw'olina mu kasente manyi nobagamba lyagwani yisa bulungi omuntu mulekeremu akatiibwa ako ak'obuntu manya nti naye anyiiga era asobola otuuka awantu ne kimusukkako kati minisita bulijjo tamanyi nti abasirikale be si basanyufu private yazze n'ennuguye yawandagaza minisita amasasi wamulabye tuli mbiwoobe yo gavumenti kati awo minisita emuwonye egenda londo omupya eziike tweyogere muki mu maaso. Ladies and gentlemen, tuli bantu buntu waliwo ebintu ebitalina twemazaamu nnyo ku nsi y'edduniya eno tolina kyotwalako tekuli misikini era ng'ovudde mu dduniya bakuziika mu Sundays bw'oba musiraamu bw'oba mukatuliki ng'oli mugagga era baleetayo keesi naye neyo keesi olugibikka mu ttaka amazzi agakuvaamu gagimenyaamenya neggwawo bya dduniya ebintu ebimu bya dduniya ebintu ebimu tebyekwemazaamu bya dduniya misikini bya dduniya naye abantu abamu edduniya ebamalamu naye nga n'example ziri awo si gwojjo singa bakateegaya si gwojjo singa naye omululu gubali bubi ogw'okwekkiriranya mwekka n'olowooza ojja kwegaggasa oti si gwagenda newooneegaggasa newoonewo ebitiibwa akadde kajja kutuuka awo nvuddewo RIP minisita ate waali taliiwo n'obwakkano bwe kano buli muntu mujaasi ng'ogjeeko gwali mu byambalo waliyo n'abantu abajaase ennyo mu mitima nosinga abajaasi abali mu byambalo olutalo luyinza obbalukawo n'olaba ali mu byambalo wadduka ate ne weewuunya omunnansi nga bulijjo omulaba mu kuzimba mu booda naye nga mujaasi nnyo so teweeyibaala n'ebyambalo abamu mugenda mumagye nti kazini wange bulaza wange taata wange tugafamire abamu tebali mumagye lwakuba tebafuna mukisa avuga booda naye ng'omutima gwe gwa mujaasi 100%. kati gojja genda omugwemu nga mujaasi awedde emirimu alyoka kuba ennyondo ku mutwe sadida weerabira empenkoni ogirabe wali naye ngo penkoni ogidduka ogirekewo odduke nabagamba awe kololo we mulaba abantu be babatiisiza awe be mulaba ne bayitawo nge bata kyayambuka kololo tewali muntu yali aguze kololo I have been here no one has ever bought a house in kololo buli ligimu ebaawo kasita bagijjamu badduka buddusi America ng'abajja bayingira I have been here omuntu takulimba mbu byagule kololo kololo w'abantu abali mu favor ya gavumenti naye gavumenti weekyuka kugamba era ffe izeikiri tompapya kuzimba gavumenti ejja kyuka nyingire mu nnyumba ekololo bamanyi famire nyingi nnyo wano mu Uganda ezibeera ekololo muyenganga amaka tegabangako gaabwe bannanyini famire mbamanyi badduka bali mu America tebayinza kudda famire zaabwe zatta abantu oba baziwaayi naye nga tebayinza kudda omuntu ennyumba n'agiyingira bw'omala mu nnyumba emyaka 3 wabaawo agamba nti siiyo amabayizo ga siiyo eyeba nnyumbayo awe kololo tewali yali aguzeewo kale ebintu bikyuka nnyo abantu tebakulimba nze nzize ndaba ebintu nga bikyuka okuva mu 8 mu 7 yonna mbalaba bakyuka enkya n'eggulu n'oddamu omulaba nga yasiiwuka eyali yeefudde mbw ekitebe kikye era Museveni nebeepalawuda nebajja nga beesindika Museveni akulaba naga Jennifer Musisaaliwa yayina oduleva ng'afuna $8,000,000 nga siteri n'asinga n'aba civil service Jennifer Musisi aliwa yadduka tatunula mabega n'ekisiikirize yakireka
naye walaba ku Jennifer Musisigwe emirembe ngalo walaba ku Bakaleke KPM Bakaleke wamulabako gwe Jeno Kayihura wamulabako Kayihura bannange ebintu bya Museveni byakwesudiizaamu kaseera katini ani ataalaba kitatta ani ataalaba kitatta kitatta ye muntu gwe nasooka olaba ng'akomandinga konvoyi ya pulezidenti ng'agiragirirawo paakinga nga si musirikale kitatta yajjako omuzindaalo Kayihura ng'ayogera so beera mu ofiisi obe hambo teweefuula nnyo kyotali awo tuvuddewo omuyimbi bamuyita Amos Lovins nga right now ali mu Usaafi yoyo omuyimbi akayimba bakayita awo Pinky Watabu nnyo Straight Away Katale and Kando Violeta owange bamuyita Lucky Joe Yanga able-bodied God-fearing and disciplined Lucky Joe. Following a Lucky Joe on all social media. Elinya lili LUCKY and Joe. Simple doti. Ya, Pretty Sophie yamaze okuvayo wikeja. Ali mukayimba aganagaye muwandiisi. New talent on board. Twako abayimbi abajja n'ebintu by'ekisirusiru. Kati ndeetera ddala abayimbi nga abazadde be babampadde loud and clear. Abayimbi ku weekend bamiitinze oba ku birthday ya Chameleon. Chameleon bazze bamucelebrating, but this is a different birthday all together. Bw'ogitunuulira obulungi tiye abasinga okweteeka bonna baabaddewo. Palaso Lutalo, King Saab Bebe Cool, Kenzo n'abayimbi abato ba P2C baani lwaki kuluna abayimbi baalabise nnyo ku birthday ya Chameleon ng'eyaggwa nze yali naye tewali muyimbi yenna. Kino kye kiri emabega bapromota oluvannyuma lw'okusaba biliyoni 3 gavumenti ne berestructuringa mwabalabanga bamiitinga olwe bagenda okubba sale ne bateekayo empapula nga bamanipulatinze sente olw'okwagala okweddiza omusimbi. Revenue yakwata lisiti zaabwe ne batandika bakolako assessment. Bagenza olaba ng'omulimu tebagenda gufunamu usenga babeera nagalaale ne beegatta ne basobola okubanga bali kitole babenga baguyinako monopoly. Kati ku biliyoni 3 bw'oba ojjukira emboozi nga bakola press conference ne minister bakulaga nti balina ebifo wabula abayimbi tebafunye tebaleeseeko omuntu yenna okuva mu wuma. Beetaaga okwerondamu baleete omuntu on board on a bigger picture ne batandika kitegeera nga we nabagamba Bebe Cool ya president w'abayimbi najja na idea Chameleon n'akuŋŋaanya nti tufunye omukisa gwa birthday wano Kenzo n'atandika oteekako ettaffaali nga buli muntu agenda kukozesa eno opportunity beegatte bategedde nti olaba ababategeka babawa biliyoni 3 ate bo be bategeka ogenda laba ebintu bino. Kenzo ye yabadde omusaale Bebe Cool okumiitinga saa ne bagamba saa oyonoona business right now oyonoona ki business ebyo by'okuvuma Bebe Cool tebikyayamba tulina okwegatta. Maama wa Chameleon ne bajja ne bagattawo Chameleon ne manya Palaso ne Lutalo. Tunuulira abantu ababadde mu meeting internet ebadde ki abayimbi batidde bw'otunuulira chat kuva Bobi Wine we yawishinga Chameleon birthday there is a connection. Kitegeeza nga Kenzo wabadde omusaale mu kugatta saa ne Bebe Chameleon wagenda okuba omusaale okugatta Bobi ne Bebe. Era Kenzo atwale omukisa agatte Spice ne Shiba. Era atwale n'omukisa agatte Shiba ne Palaso. Lwaki okwegatta kuno all of a sudden kasente akasente
zeno nakyagadde saakirabye musitani nti ba stakeholder mba musobola kuba we mugaana bo ba promota bagezi bali mu bbala mu marketia bo bajja funa ssente babafuge naye we mba muli bagezi era eyo meeting yabaddeko nti balina okugoba Sindi kuba president kuba Sindi kati maama w'abaana aba babiri ate wananywera obuugi lubuya ddengu lwaddemu wanaddira kubwa king of dancehall queen simanyi king ng'obudde butambudde baagala bamuggyeko ekifo bakironde bakiwa omuntu akyasinga okuba assertive and aggressive bebe cool. Yes, bonna bobalaba naye mu commitment n'okuba assertive and aggressive ku music industry in line of interest yaabwe bebe cool ali very connected, ali bully, tanyigirwa mu ttooke, toyinza musuubiza ssente z'abayimbi ne zitajja. Eyo connection yeyo gye baagenzeemu bannange twegatte gye tukoma okwekutula twetta bizinensi Saara yabadde takyagala naye nga kirina okubaawo. Yes, yabadde takyagalira ddala ne kino bbaawo babebe batunudde ku bigger picture wanika omukono ne babbuloga tugenda mu kulonda kwe kuwanika omukono kwegamba nemmwe ba tikitoka mwandyeronzeemu abantu kuba wano we tugenda tebaagala individual baagala nnyo association vote ichuli neera era yo Chameleon nkugambye bonna patana nzezimanyi gwe wakana ateka Chameleon bebe cool teyesanga ne Bobi Wine mu pata ya Kenzo nkugambe Chameleon task kati gye bamuwadde kugatta Bobi Wine na bebe cool nga Kenzo we bamuwadde okugatta pa Shiba ne Spice era ne Spice ekiro yakoze interview ng'agamba nze ndi open. Do you understand? Do you copy? Chili alone nenga twalabise tutya batulonde ku bwa bloga tumale tugende Kawempe okitegeera tubaggirewo ddala MP2B president wa bloga ate wakye bamusindika mu parliament bujukira buli lunaku mbeera mu parliament buli lunaku mbeera mu parliament Njowero Ssenyonyi ya beba votinze nti etteeka lye ebisiyaga bisigalewo nabadde wano nabalaze ejjo buli aba votinze mbamanyi obwedda babaga bavotinga yes Njowero Ssenyonyi yaganye awagira kati gwe kikunyiiza yakyovola abantu Chameleon yewandikira ne Bobby simanyi walya tewalya biki kuba bakimanyi bagenda gatta bamugamba omusajja omulimu wali oguse musajja tubaleke tukole byaffe tubamuzudde nti bali abaffe mu byobufuzi tuli bakambwe tukuba ne tubanga abatakulabangako understand simanyi nkyali navuddeko ddooba ebyo byebikulu bannange bibadde mu byaleero tutalonye twafiiddwa minisita voting ayiculi neera mulunzi omuyimbi bamuyita Ruth Kuganja muganda wa Chosen Becky oyo naye ali mu bajjira ddala Kalo Nantongo 17 Spice Diana webale kikuba kyalumye Same bannange Sama wayagala atambulirewo weekends ku mawulire ga Spice era navuga emmotoka naddeeno n'omulabira ddala nga ize angry okulabikako eri abantu tipise mu biwonvu na miga okulabikako nga nange omuntu essanyu lyessefonye zitenda nawadde emyaka gikyali mito nange nalaba bagira nembakwatako nayo baveeyo ate be bafudde edduma buli wempita abuli kyenkola kibanyiiza tinaye nze wendi tiiculi yampa ti ab'ennugu bangi naye sigenda Piti Sophia ali ku ssomero asoma kitende agenda wummula tulina omukipinga ng'asoma ate ng'ayimba si kumwonoonera future ayina osoma nze nkuma ne jinga osoma ne Lakejjo asoma Taiba College Piti Sophia asoma kitende nina okugendayo nenkakasa ne Janati ajja soma Bunga bet straight away
program ekwetera www.bungabet genda ko ya muna Uganda yekka genda osibe emipiira Arsenal Forest Nottingham Forest simanya Arsenal Brighton simanya Arsenal ebyo Barcelona corrupt bosses stealing from poor people ato bogedde kate mbogaki roster ichilison president ya Heski Mod Brul jajja kakalamu musonyiwe kakalamu namusonyiye siza butamusonyi wakakalamu musonyi wanga musonyirawo yes namusonyi kakalamu siwa butamusonyiwa mwagala nnyo naye alina otegeera nti genda obuuza omuntu ebintu ekintu ekituuka mu bintu by'okuwaayiriza ayina essimu yange asobola okukubira kakalamu akubira abantu bulijjo ku seeti nkubira sajja wuuna agamba mbu yawaayo emitwalo 15 bakutege ku TV Fifi the Queen waali abantu bazibanza n'okukuba mu kooti oli mezaya tagenda kubeera wanadduka agenda so saamunyigidde in person nanyigidde interview straight abo baana bo baana bange tata Janet big up on yourself yes era sibagaana buli muntu mulabeeyo buli muntu akola ekintu mu yichuli I even post them ndi postinga oli nagamba nze asinga obulungi oli nagamba naye oli wagamba nziba amakanzu nga mugamba awo yichuli omukozesezza bubi siri mubbi bebe kulu yakubye ku mutwe Bobby ku Baba TV kasita wabirabye thank you very much for that jajja yes kakala mwagala nnyo kakala simuyina akobuzibu waliwo abantu bentambula nabo kakalamu KZ Alex Anikati Zala Toto waliwo abantu bange bentambula nabo Sandra Liani Alex Live Wire bakola ku Live Wire nze bakasuku nkolagana bulungi ne ba media personality kakalamu sigwe nanyigidde ababeteeka mu interview za kakalamu bamusuulire kyayina kuba muntu kiriya lavudde eri Sweden kujja just kwonoonera ki linnya lyo in pretense of nkisimanyi kyaza ku channel yagamba yatandika YouTube channel mu 2008 lwaki tatuula ku yiye atuule ku YouTube channel ye tewali agiraba banoonya wali yichuli wentudde we baagala yogera ebintu abantu bonna bajja mu interview yogera ebintu abantu bebaagala naye abantu ne bwobakakako simanyi ndi mama wange atunda ndagala mama wange ayenga nfuufu simanyi munaku simanyi atuula ku kkubo ebyo si bye balimu sasa ebyo bitoko byadda simanyi ndi mulekwa teri atali mulekwa nange ndi mulekwa ndoza nomotoko naye abantu baagala nnyo babifuniremu sympathy mama wange atunda buki mama wange akola ku kkubo ebyo ebintu bya kisiru abantu ne bwobagamba mama wo ayenga nfuufu nga tebakwagale baba tebajja kuwa naye abantu baagala okwepaatiikako ennaku bakwasa abantu ekisa nze mama wange tayenganga nfuufu mama wange abadde abeera Amerika yes era yafudde ebintu byonna ne bisigala wali ate nze mwana wenzekka ndi mugagga by proxy so siri mu bantu nti mama yali ayenga nfuufu simanyi ng'atunda buugi buli omu amumanyi munaku tunabeera n'abantu abajjudde ennaku mpaka ddi wakava ku oyo n'osanga oli nenkulira ku kkubo nga sirina baganda bange wakamuvaako n'osanga omulala era nendya chapati mu church you don't know what I went through even if last we have come n'osanga omulala munnyambe enzimbire maama kyobola kati nkolagana balaka ejjo nkoya abantu abamanya abali obubi oba bava mu background embi njagala kati abaana era abazadde ng'oli kololo ng'olina omwana tagenda kulaka ejjo tanyumiza nnaku saagala era maama yali ayenga buugi simanyi bwe yamala oyenga obuugi n'akyaba enku n'atunda vakedo ku kkubo ensi yonna emumanyi okwesaasira ne kubeera wali ate bawatereera tubuulire embuuzi z'ottereera ez'ennaku ez'emabega zakiwanje
mwete mubawulira abantu simanyi era ne tulya mu kyaki nensula mu kkubo era bannange nembera ku streeti era bannange sirina bazadde era bannange nze gwe mulaba maama wange anzije wala nebaita bato my mama they call my mama Bettina is my grandmother. Easy if you talk about my mother. N'omugawo ogenda kukola ki? Maama bw'aba akaddiye aba akaddiye.